Hello guys, thank you for watching my movies and please don't forget to subscribe for the best stories. N'ekirala buli alaba film ku channel eno eya Mutebi Farooq teweerabira kubeerako obulango tobuskippinga buli woolaba akalango otuwa amaanyi agongera obbakolera movies endala. Please don't forget to like and comment on the video down there. Thank you for watching. Enjoy. Obama. Wanji. Kyogamba onyumiddwa. Nnyo. Osinga ku ssukaali. Layiba. Kyogamba biwoomye. Nnyo omanyi ekikajjo kya ggoowa. Ng'okiriwo kiva eno wansi paka waggulu. Bw'otyo bw'owulikika. Kyogamba mpoomye okuva eno wansi paka eno waggulu. Anti nkulidde ennyingo ku nnyingo. Naye Obama kankubuulire. Oli musava nnyo. Wenna oli kinene okuva eno wansi nze buli wenkwata mpulira ddala nga wenna oli kisava era gwe nomala ogendako ewaffe erakaayi gwe tukulya misana. Bakola ki? Bakulya misana. Era ova kundi. Fa okwenendya bino ebyaffe bye tuva okwekola. Nedda gwe tukulya misana. Mutya. Kale olaba tukuteekamu obutungulu. Kale bakuteekamu obutungule bakusiika bulungi ne bakukalirira ne bateekamu ennyaanya butungulu gariki rayiko manye ebintu ebyo byonna ne babiteekamu omuntu n'afuwoma. Nanja oli musezi. Aba nnono nze siri musezi just mbadde okunyumiza bali ab'ewaffe erwakaayi. Nosooka olindeko ekisumuluzo kyawali kiriwa njagala kufuluma. Njagala kufuluma? Nedda naawe naye Obama oli mutiitiizi. Obama sinze musezi mbadde nkunyumiza bali eri just ab'erwakaayi nti nemala nkutwala ku guno omubiri laba etamu laba zino ze paati ze tusinga okwagala ze basinga okwagala. Nenkali empiseemu. Kanzige. Ogenda wa? Biki by'oyogera? Nkama okuyiseemu ate ng'ova kumala. Oyagala ki? Kiveeko naawe sha. Otidde? Naawe nedda. Bino mbadde nkugamba bugambi. Laba wenna naawe wakula. Lino etama lino. Gwe kini. Kati ng'omuntu waddawo neyesunga okulya ekyennyanja ng'ate abikirabika bulungi. Nabe omwebe esunga kulya omuntu ng'amulayo emisava. Bwe tutya bwe tuli. Bali. Kampa mukiiko. Adde ngambi. Tuva wano. Tuva waffe waakaayi. Kasudde
Ati ogambye oyagala kufuuka. Kankutwala. Neddaka tugende ffenna. Nze sisobola kukola kintu kyonna. Wabula kankutwala. Then tukomewo. Ojja. Nzija. Okay. Bwene kino tugenda okirya. Kyonna kisava, kyonna kinene, kyonna kirabika bulungi. Kino tatanga agenda kinyumirwa. Naye n'ekirala. Banaye tatanga agenda kulya omutwe. Kwadde ayagala nnyo omutwe. Mama wange ajja kulya amagulu ago. Kutandikira ano webasi. Ezo zipaati za mama wange. Ate sisita wange bannanga okusoma kwazeemu. Omwana oyo ajja kutwala ebigalo bino. Kuba ebigalo byonna biwadde bigonda. Oyo ajja biteekanga mu konteyina abitwale. Njogere n'ampolampola bakansirira. Nze. Ngenda kulya bitundu bya wano. Mpozi nja kirumako n'akabina. Kuba kyonna kibigina. Wakati kino Mukama yakiteesa atya ebirooto byange nze simanyi na kumanya. Lugowa. Jangu nyambe. Omukazi ayagala kundya. Jangu eno kanuka guest house kayake kajeri wansi. Lugowa wanjigiriza obwenzi naye ogenda kunzisa. Tuli wansula omukazi agw'ensimbu. Kakati uno Omusezi abinyumya obwewulira. Lugowa yanguwa. Okongona wano ku 28. Kale. Denzi. We bali kujja. Ukimanyi omwana badde ayagala kundya. Okakasa. Ekiwala nga kiri awo simu kyogera bintu bya kunneesunga, simanya kunsala masavu, simanya kunsala biki. Naye oli siriasi by'oyogera. Onkubidde essimu nga muganda wange ntidde. Ekikulike. Okimanyi mu Kampala muno mulimu abawala abasezi. Mwana tutandika okwegendereza. Simu nga kyagala kuntwala laakaayi simanyiwa. Naye gwe obadde owedde. Batembedde nga tuve ono nga tekinnajja. Sokulinde. Kakati waliwo ate omulala gw'oŋŋambye simanya yabaaki. Ogamba n'omwensimbu. Olwo gw'obadde onnyumiza omulala. Saakunyumiza. Kyokka bannange. Social media eno kyegenda okutukola. Facebook, WhatsApp. Sokunyumize. Bigenda kutuleetera obuzibu muganda wange. Munaye nga waliwo akawola kali abo bagayita Ruthi. Nga twekwalira ku Facebook okwo mpolampola kaze mu inbox yange mu messenger reply nze nga bw'obumanyi. Akati munnange nga tukkiriza nga nzikirizibwa tumiitinga. Ogenda kulya sala. Nga tumiitinga nga tunyumyamu. Tunyumya ebintu bingi nnyo. Anyway, mbutuufu mbadde simanyi nti buli kyane nkulabako mu maaso ku maaso. Kuba tumaze akaseera akawerako nga twogera naye mbadde simanyi nti kirisoboka. Mbadde simanyi nti nsobola okukumiitinga naye kansooka nkubuuza ekibuuzo. Nti nawotera bikola Ebiriwo oba? ebyokubeera nga kale ndaba olina abafans bangi ku social media, ogenda omiitinga buli omu oba just nze ndi wanjawulo? Anyway, simanyi oba nkuddemu ntya naye nga kyensobola okugamba kiri kimu nti nange nga bwe nkugambye nali simanyi nti ndifuna omukisa okusinkana, but bwe kiri bwe kirabise
si buli omuntu ngenda musinkana kubanga gwe kuba akafaananyi olina mikwano gyo ku Facebook abasukka 40 oba 5 so ogenda kubasinkana bonna obumaleyo si buli omuntu musinkana kale mbadde nkubuuzaako obuuza olabika bulungi nnyo okusinga mu bifaananyi okimanyi yeah, you look really good. You got that black skin that I like so much. Tandise okunjubisa sityo? Sikujubisa njogera mazima. Thank you. Naye ate kimanyi nange leero nina kyendabye nga mbadde sikiraba mu bifaananyi byo. Alaka akantu akaakaawo. Kalibu. Akaako. Hey, kano. This is a beauty spot. Oh. Yeah, I'm naturally blessed. Naye ate okimanyi naye nkalina. Kalibu oba? Kaka tenakalaba. Kaka. Wow, that's good. Okimanyi nti Katonda yakola ebintu bye so olaba watusinkanyiza ate finally. So kati nange nga ku kiri kyombuuzizza nti nina emikwano mingi so nawe olina Facebook account. So do you meet all your friends on Facebook? Ng'okyokola ekyo? Osoose nze? Gwe era mbadde simanyi nakumanya nti kinaasoboka naye maama bya Katonda. Nandi wa mukisa. Nange ndi wa mukisa. Kati olwava awo nankatwala eri mu buli bulogi bwewandwalamu wamange eri gyewantwala eri obama nogode oluba wakyonkoze wamaze noddayo oluba wakyonkoze kakati muna lwatuuka eyo tuli mu mbeera yakwagala kwesanyusaamu. Obama. Anji. Naye kwegamba ndese mu kifo kino ddala nguyagala ki? Kale olaba ekibuuzo kyo kyombuuzizza kizibu nnyo kyakuddamu naye kale kyensobola okugamba kiri kimu nti ono ng'olabawo nti this is a guest house abaagalana bajjawo nga bazze okuwummulamu mpozi n'okwesanyusaamu. Kati kyogamba tuzze kuwummulamu oba tuzze kwesanyusaamu? Ekigambo ky'osembyeyo okwogera kya nsonga nnyo kyekituufu. Obama osaba essala. Omuwala ngenda okulaba nga takyenyeenya yafudde eyabadde ayimba ennyimba z'eggwanga nga takyasobola wadde okuyimba oluyimba lw'essomero. wassa omwana wabe omwana munyenyanyenyaako nga tatambula bannange amaaso gamyuka nagamba kati ngenda kukola nti abantu bandabyolede ennyingira n'omuntu muno ate kati nfulume ngende basangimu omulambo. Ruth. Ruth.
nange oluvannyuma kya Katonda nga nnyamba omwana ngadde engulu oba zaali ensimbu yamaze n'atereera yamala n'atereera kati oyo mugoberewo abawala ab'ebizibu tetubeetaaga naye ate kandi bize tekava mu ku ssimu yange mu blocking ku WhatsApp ku Facebook buli wamu oyo mugoberewo Obama njagala kukulaba Obama kiri ekyaliwo kyangwako bubi kaagala okutta si byange bya bulijjo nengamba naye nkubulireko lubowa oli muganda wange naye njagala nkubuulire ebintu by'obwenzi bimaze kati ekikutiisa nti gwe otandikidde mbaabisiraani gyeri abaana nga bali kiriya nina biyinza okukulaga mu maaso awo nga bo miramwa luwanga baana ki kati gwe sooka ompettayo tugenda miitinga wiiki ejja ngenda ensooka enkulaga abaana kiraasi nkubulire nti ono ali bw'ati ono ali bw'ati lubowa ndeka ndokose tugende naye otiridde ndeka Honey, kulikayo. Mvudde mugwana. Oyi. I'm okay. It's a custom mboli fine ngamba bugambi alhamdulillah. Era Katonda yasinga. I think I should get you something to drink. Yeah, the juice will do, honey. Hey, you look so tired, Chichi. Yeah, leero nkoye nnyo manyi leero ebinsumbi bibadde bingi so neke nkomyewo bakangenda kutereera. Kale, lekaze ngenda nkuleetera ekyokunywa. Kale mukwano webala. There you go. Thank you, my love. This is the best. Mu butuufu ndabirira bulungi. Era muli neebuuza nti ddala omusajja nga nze alina omukazi omulungi amulabirira bw'ati omukazi omuwoomu nga ggwe kiki ekyandibadde kindeetera okuwenda ddala. Honey, don't make me blush. Let's go and show you. Oba leero ogenda kunjira mazzi kika ki, River Nile or Kilimanjaro? What's your favorite? Make a choice, my love. Okay. Shower me with the warm waters of Sippy Falls. Your wish is my command. Okay. Hello baby. Gwe musenge gwe. Wabula tondirako ebisesemye embwa ggwe. Lwaki tosonye essimu ya bba wange? Mbuuza essimu nkubye yo oba nkubye ya lubowa. Goloza omusajja bakubumbirayo wo gw'otambuliza mu nsawo. Hello? Wandisigaddeko ne nkusumbula gasiya. Ogwo omusege gunaakoma okuba essimu yo. But why? You told me you dumped her but she keeps calling you. Lwaki obusaamu amaaso? Mukwano, simanyi ozzeemu n'okwata essimu yange. Twateesa ki? What did I tell you? Naggamba toddangamu okukwata ssimu yange. My phone is my property and my private life. Leave it alone.
Okay, I should stopping up your calls, your phone what? Sebo gogende yende ostunade ondetere. Nze kwa sims alright? Ondwaze. Siba chidi? Naye abakazi sokoleke kati endwadde bazikolera miti oba mayinja. Lwaki abakazi bebbali bakulumya nnyo omutwe? The mere fact that I got you nenkuteeka ewaka wano kiraga you're special, kiraga I love you. Bali baleka abakazi bebbali, leave them alone. Tebalina kulumya mutwe. Okay, and you're proud. Toswana sawungamba simanya bebbali bichi kwegamba je bali Lwaki obisamu amaaso? Luba waraki? Why? We don't appreciate Chichi. I'm going to tell you one thing. Esimu yange gireke. Leave this phone alone. Ejja kulumya omutwe, ekuleetera ebizibu bingi. Leave this phone alone. Lisa. Yes. Oh my God. Long time. Sweetheart. How are you? I'm fine. You all looked stressed, Chichi. You just can't believe it. Lubo, you just can't believe it. You come inside. Say I'm going to English. Yes. Open it inside. Yes, I'm in the bedroom. No, we shall talk from here. Okay, let me come. Tell that what is stressing you up? Fatima. The way you look. Fatima, you just can't believe it. Trust me. Someone died. I even don't know what to do. I don't know. Like, Chichi, God, Lubowa. You just can't imagine. What's wrong with Lubowa? Lubowa is not food to eat. That guy is very, very difficult to manage. Chichi. Can you imagine, Some babe called, Katoyomola wakube simu nenju kwata. Olujukute najana manangamba, you should not touch on my phone again. What? And started simu. And he was rude to me. Nangamba demo kwa simu yange bichi. But I'm his girlfriend. Can you imagine? Ngagana chokwata simu. You are the girlfriend, and who is that babe who keeps on calling him? Girl, this babe keeps calling all the time. I had no option. I know what a simu. Omuwala sawa kute simu nena yogezambo. Hello baby, my guy. Guys just don't appreciate. I'm his girlfriend. He doesn't even respect me. But let me tell you one thing. Guys are like that. Now you know, Fatima Musanyufu. Nenga, you don't know what I have sacrificed to be here. Are you sure? Yeah, because now you know when you are in to secure your relationship. I really want to, but I just can't handle this. Trust me. Just let the phone be. But how? And why does that babe keep calling? Why? In the first place, why would that even babe call? Can you imagine? Men don't appreciate. They don't. Adding on Obama. I have endured all challenges in Obama. I just let it be. To be sincere, I don't know what is in Obama's phone. I give myself peace. And that's the same thing you should do. Otherwise, ogenda kulumwa omuto, ogenda kaba. Today, peace calls. The other day, simanya gundi calls. Just let his phone be. Yes, when you amayente chimazi. But I think you and Obama are cool. Because that's what we give you. My idea, tomanyi byempsemu no Obama. So you don't have an idea. If I tell you all the challenges empsemu no Obama, ojja kuleka ebyalubawa mbeereddewo Obama naye Obama byankola. Naye anyway, sina nyo challenging. To be sincere, esimu Obama sigikwatako kale. So, choza kutegeeza esimu ya Lubwanje esonyiwe. That is the only way out. Esimu ye esonyiwe, ojja kufuna emirembe. Nawe otandika okugejjako nganzi kankubuulire. No, Fatima, it's not easy. I know it's not easy. I know, I understand. But I also need respect, right? I know. But singa twakuta esimu ye, you wouldn't have stressed Why yourself. does that babe keep calling all the time? Why? But it's you who checked his phone. Because the babe was calling.
I understand, but just leave his phone alone. Ojja kubeerawo. Cause nze simu y'Obama sigikwatako, that's why I'm happy. Fatima, I just can't handle this. Trust me. Thank you, honey. Gwemba tufunye kyakulya. Nze namaze okulya ng'oli mu kunaaba. Kwegamba olwokuba nabadde nduddeyo n'olyoka ogamba koolye. Yagenza okulaba gwe yagenza okunaaba toddako. Oyo nga tomukutte. Nja mukubira edda mukwano. Kati obudde sina kyenkola nga takuba ssimu. Kale ndi mukujja akamere kange ak'ekitiibwa ate yeekubya amasimu. Nze abantu bansobera. Saagala nze. Ono kankubye lubo w'essimu ajja munkwasaganyizaako. Hello? Lubowa? Sooka ojjeko wano waka katono mwana. Waliwo kye njagala onnyambeko. Kati ono byanjagaza Lubowa asobola okudemala okitegeera mukwano. Abantu balina tumalako nnyo mirembe. Kati ndi mukulya akamere kange ak'ekitiibwa yeekubya amasimu. Kati naawe otandise okweyogeza ng'obukazi bw'obumezi bwo. Kwegamba ngageza kukugamba nti kati you're doubting me. No, you don't have to do that, honey. Tofa tewali buzibu. Kankitwale bwentyo nti Lubowa gwe yakwatira abantu bo. Kale, let Lubowa talk to your people. Onyumira. Alo olina engeri gy'onnyumira buli lw'okolamu amaaso bwoti. Onzijukiza jjajja wange omukadde. Ulya mmere yo. Obama. Muganda wange ekiriwo nkuyise kuntaasa. Kikinga olinga atidde nnyo. Muganda wange ndi mukutya. Omanyi twayawukanye eggulo n'ono omuwala. Wali naye ku loogi. Twayawukanye nga mpulira nze sikyayagala kuddamu kubeera nankolagana naye naye nebadde mumulimbye nti akubira essimu. Musimanya ntwale, musimanya nnyanjula ewaabwe, simanya bandabe nti ndi muntu we. Nze saagala genda maaso na muwala oyo muganda wange Lubowa. Kati oyo omuwala kwegamba ayagala mukiteeke ku next level ekintu kyammwe naye. Yabadde ayagala mutweyongereyo mbuze embeere musajja we oyo omusezi. Takimanyi nti oli mufumbo. Muganda wange kyenkusaba kiri kimu, njagala ontaase, njagala ombeerewo nga munno kusigera. Kati oyagala nkole ntya? Kati kyenjagala onkolere kiri kimu. Njagala nkuwe ennamba y'omuwala oyo ogenda omusinkane. Bw'omusinkana gwe onnyononeyo gy'ali. Naye nga watidde nnyo. Njagala ogenda onnyonoone omugambe oba nti ndi mu Lusezi oba ndi mu Lugo ndi Kibbi. Asobole okubeera nga neerabira. Nkwogereko bibi byereere. Njogerako bibi byereere muganda wange. Asobole okubeera nga ansangula mu birowoozo bye kubanga nze muganda wange n'omukyala and I'm very happy. Okitegera ndi musanyufu nnyo, saagala genda maaso na bintu ebyo. Naye watidde nnyo. Njagala omanye. Kankubuuzeeyo akantu kamu. Kati
Hello guys, thank you for watching my movies and please don't forget to subscribe for the best stories. N'ekirala buli alaba film ku channel eno eya Mutebi Farooq teweerabira kubeerako obulango tobuskippinga buli woolaba akalango otuwa amaanyi agongera obbakolera movies endala. Please don't forget to like and comment on the video down there. Thank you for watching. Enjoy.